Abantu abatalina mwasirizi omuli abakozi abavubuka n'abalala bangi nga bayita mu biina mu beegattira baagala bakiikirirwe mu paalamenti y'amawanga ag'obuvanjuba bwa Africa giyite East African Legislative Assembly. Kino kiddiridde abantu bano okusaayo okwemulugunya kwabwe eri paalamenti ya Uganda nga bagisaba etteeka ebyasalibwawo kkooti ya East Africa etapota ssemateeka mu nkola. Omusango guno gwali gwawaabibwa omubaka Anita Amongi mu paalamenti ey'omunaana bwe yawangulwa naye ne yeemulugunya olwa paalamenti okusala okuba ani abalina okugenda mu paalamenti eya East African Legislative Assembly mu ngeri ekontana n'amateeka. Arinite Rwakazara ngono yakiikirira abakozi mu lukiiko lw'eggwanga olukulu agamba nti abakozi okukiikirirwa mu paalamenti ya Yala y'engeri yokka abakozi gye basobola okukiikirirwamu obulungi mu East Africa kosa n'okugonjoola ebizibu by'abakozi mu Uganda. Abakozi baffe emirundi egisinga bwe bagenda mu nsi ez'endala tebabeera considered bulungi nga bwe tuba receiving abaabwe. So ndowooza kijja kutuyamba nnyo singa tuba tufunye omubaka bwe babayisiza bubi abantu baffe abakozi baffe tufune eddoboozi eryogerera ku leve eyo kubanga ne bwe nkireeta wano mu paaliyamenti yaffe ne tuyombera wano ne bikoma wano kiba tekitegeeza nti bali ababaka abeeri bafunye eki message eyo. So naye kati engeri paaliyamenti gye represented mu mawanga gonna omuntu bw'aleeta ekiteeso ng'ekyo nti abakozi baffe abava mu Uganda ne bagenda e Tanzania ne bagenda e Burundi ne bagenda wa tebabayisa bulungi kijja kutuyamba nnyo nti message yaffe etuuka mangu okusinga okwogerera wano wokka. Nga kati paalamenti eri mu katuubagiro ka kukyusa mu mateeka ag'okulonda abakiise ba Uganda mu paalamenti ya East Africa, Abaasa Agaba ngono ye ssentebe w'akakiiko akabaga amateeka agafuga paalamenti agamba nti okwewala okutwalibwa mu kkooti neera nate bonga paalamenti tobuyinza babulekedde sipiika wa paalamenti Rebecca Litwara Kadaga. Okulonda kwa East African Legislative Assembly kunaakugenda mu maaso. Speaker of Parliament ate nga ye chairperson wa presiding officer ow'akalulu ako ajja kukola kyonna ekisoboka okulaba nti ebyogerwako mu Article 50 eya East African Treaty bibeera birabibwa oba bijja ne birabibwa mu outcomes oba ebinaabivudde mu kulonda okwo. Kitegeeza ki nti consultations among political parties tuzijje mu rules mateeka gaffe agalonda babaka ba Yala ntuziteeka ebweru wa parliament naye nga tuziteeddewo ekkubo we zinaayita okudda mu ki okuyingira mu parliament batubuulire ebinaabivuddemu era bijja kuba bitamu right honorable speaker. Ebula emyezi 4 n'ekitundu gyokka ababaka bakiikira Uganda mu paalamenti ey'okuna ey'omukago gw'amawanga ag'obuvanjuba bwa Africa erondebwe era ng'ebibiina eby'enjawulo bitandise ne kakuyege. Stephen Turgargayo, KTV, amalindirire.